Muntu wa bulijjo eddakiika ziri 15 zokka zezibulayo okuweereza wa ebbiri ez'ekiro tuli mu kibiina kyaffe amazima g'ebyobufuzi tutunuulira ensonga ezikulaakulanya ekibiina ky'ebyobufuzi mu byobufuzi oba ensonga ezisuula ekibiina ky'ebyobufuzi. One, tukugenda nti ebigendererwa by'ekibiina ebikusike ebyo bikikuba ekigo enkoona n'enywa era tukutemetemedde engeri gy'osobola okubirabamu. Tubadde tuze ku point ega nti si bigambo bugambo okutegeera ebigendererwa by'ekibiina ebikusike bwe tunuulira ebikolwa by'ekibiina si just seeing internalize kati kyobudolaba nti yekulisa ani ng'omusajja omulwanyi omusajja ambega omusabusa Africa yategeera onaga nti olwo Ramaphosa ye mulabe wafa tusaanyawo nenakuba abantu bonna nokukola semateeka yenna nga yali wali yenegosetinga omuntu from nowhere omulabe. Kati Trump yadanenya Ramaphosa kubanga Ramaphosa is a creation of America, Israel nawa bakabulu ba South Africa. Nalinga mukati lwaki tukola mulimo gwa. Nga mukatulire chukwata malema ati kati malema tibamusaide musango nti akoza et speak. Yeah. Nagama ati okumutwala mu prison it is a badge of honor nga as a way of continuing in the struggle for the liberation of South Africa. That was the statement which we have made by Julius Malema the other day. So n'olwekyo kati kino kyolaba nti wana ebibiina bitagala kyolaba nti abantu bali mu kwewuunya tosobola kugamba kibiina kya byabufuzi ekyagala buyinza nti oyinza okugenda mu kitundu nojjawo abantu abagundiivu era kyenjagala nekino kitangaaza ebyobufuzi there is what we call political entitlement mu contestation y'ebyobufuzi tibiriko myaka gya buto tigiriko myaka gya bukulu omuntu kabenga alina emyaka 9 ayinza okuba omulamu n'okusinga yazaliddwa eggulo n'omwana omuto omuvubuka akyali omuto babanga internalize ensonga ayinza okuba omugaso n'okusinga n'emyaka 10 ekyokulabirako bw'otunula gye n'omukisa muntu yeegatta President Museveni taata we yali chairman wa UPC mu Eastern Region nga ne potasula mu nyumba ye mu Western Region nga no potasula mu nyumba yaabwe yagamba nti I'm going to fight Obote nga ne muganda omukulu wa mugisa muntu yakajjadde mu kitebe kya UPC Kampala yawandika buli kintu kyonna naye yagamba nti I'm fighting you people kubanga bimukola bikyama oyo musajja gwayita mwoyo gwa gwanga ayagala mitono kubanga bayagala material alifunye buli kintu kyonna yali amaze okusoma Obote yali asobola mu mulimu gwonna yagamba I'm fighting you kubanga bimukola bikyama. Kati bw'otunulira kati abantu bano abazze n'otunulira abakulembeze tubadde nabo bonna nabagamba dda n'otunulira abantu bonna naga nti abantu bano mu Buganda nze beesiga simuwagirangako naye nalwana naye ye musajja gwe nsobola okulowooza naye alina omutima mulungi kubanga singa yayingira mu nteekateeka y'okusaanya abakulembeze bano balukwago basemuju bani bonna basegona bano tibulina omuggo mwaligayo nebe yaguluminga bonna bakozesezza omukama waffe owekitiibwa Bob Wine nga musajja muganda wa wano ne bamuwamba mu ngeri enkiteeketeeke nga balubongoye bamutaddeko naki okusaanyawo bakulembeze bonna gwokyogera otya nti omusajja aswengere gwe bawadde agenda okukola mupaka wa parliament nti muganda wange walukaga omukubi wa gita nti mupaka wa parliament nti musajja wange muli ennyama tayinza na kwogera bigambo nti mupaka wa parliament abantu bonna bamaanyi bonna ne babajja mu byobufuzi. Kati omuntu omuzibu w'amaaso baga enough neofet ye muntu kyakayiga mu nsonga. Kati abantu bonna abalabira okumpi tebamanyi nti musaanyeewo njagala okubategeeza basebo ne banyabo lyaleme kulimbalimba nti gundi awangadde kabwe ekyokulabirako bwogenda mu Western Uganda abantu bonna bagundi twali asekuka twaloga twali abavubuka bakayindo tafiire bagumagumisiriza batomu butime bani bebakuta ekintu abantu bonde beyagala bogera mamuka kyekyo gogamba otya nti mwe wana ab'emyaka 10 ani anabo omukulembeze okuba omukulembeze anaspiringa anybody who aspires to become a leader of this country must be in national politics not less than 30 years. Nti eggwanga kati we lyolekera buli omu akiraba kirabwa naye nti lyolekera mu transition obuyinza okuva ku President Museveni okugenda ku mukulembeze omulala naye bana abali mu bamawo bamandala mufabo bw'otunulira ebitundu by'eggwanga byonna biteekeddwa okubanga bifrontinga potential candidates kyovulala nti Kadaga agenda mu myaka 7 ababusooka bafiirawo okumugjawo naye gogamba otya eggono myaka 4 mu 2 mu 3 mu emeka nti omugoba nti obusemuja omugoba nti ogoba bano babakite bansubuga basamulekere bani bonna abavubuka myaka abega nti baluddewo owango yali mu mupango gwa kubasaanyawo nga mulaba bano baonale mpuuga bayanga people njagala okugane mu nsiko twali oli abakola ng'ensolo eziri fundamental ez'amaanyi ne bagati tuli bavuunana nga tumaze okutuuka emitala gw'oli mu lutalo ono ate ng'ojjako bantu nkati ng'oli alaba nti ono Lubiyanira ali wano ono Katana ono Bisekeezi ono Lubongoya bali awo bannange mutubale mu ku magezi n'olwekyo twogera bino ng'abasomesa etalabika
twogera bino abantu bategere gye tugenda buli muntu buli mu byobufuzi buli muntu alwanira kitundu kye n'olwekyo kati ekyo mu kikebe ekyokulabirako naye nga okukola bino lyaliko baane eri abali bonna okwegatta okusesebula abawana okubajja mu kibalo emmeezi ejja mu myaka egijja tugenda kubeerako kyolani nibagamba nti nze akabonero kange abakatuba bukotoisiti mmeeza mu mpaka ngenda Kampala ku mmeeza tuule n'omutwe n'obwongo ogenda okuba kyalenjinga bwe tuba tusomesa nyumirwa nnyo abantu ne tubawa ebyokulaba nze ne mukulu Kizito ono tubagambye tugenda kuzimba ennyumba enywefu egenda okuwangaala era kyekigendererwa kyaffe ne tugamba nti amatafaali tugenda gajja mu Kirombe wali nze naawe abantu naye baga nti kubaana ababiri waliwo alimba tagenda kuzimba nnyumba nywefu ffenna tubakakasiza tubasongedde ku Kirombe naye mu Kirombe waliyo amatafaali ga bika bibiri waliyo agaseminti waliyo n'agebbumba gano ag'ettaka sinamwoke waliyo agaseminti waliyo ag'ettaka simwoke mukulu Kizito bw'agenze n'addayo agaseminti n'agayiwa ku saiti nange nenzikwata ninga nti nze nja kuzimbisa gattaka nange nengaleeta nengayiwa ku saiti gwe bw'olaba kwabo ababiri ani agenda okuzimba ennyumba enywefu ebitaka bigenda kugwa kati mukitegeere nti bwe mutegendereza nga mugenda okuba akalukano okujjakati gwe bw'otunula kibiina bino bye twogerako kibiina kyolabye kikulaakulana mu byobufuzi kitunulire ku abakulembeze bano abali mu kulondebwa wedda ze buloka zenjogeerazo zenyini tunulira ani yaleese y'ettaka ani yaleese buloka eyasema olw'obulungi bw'abantu abagenda egenda e Kampala n'obwongo okwogerera abantu kati kijje ku bibiina kiteeke ku region kyeleese ettaka region abantu abali solid ettaffaali eryasementi n'olwekyo ffe omulimu gwaffe tugumaliriza abantu ba Bukoto East Constituency tubasaba mutuwa omukisa namwe bannayuganda abantu ba Buganda mutegeeze abantu beeyo ffe tugenda okutwala obwongo ku mmeeza kyobola akabonero kange emmeeza njagala tule ku mmeeza tuwawanye ebigambo kati gwe byowulya amagye gasooka nga byogera bino ayinza ogenda e Kampala obeera wayinza omufutyanga kubanga ebintu abituba budinda dakiika ziri 8 zokka ze zibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro ssaawa 2 ekibiina nga tukiggalawo noti 752889 55 ne noti 784517 28 ze layini zoyitirako n'otuwa ekibuuzo kirowoozo byonna tubitwala radio kale munaffe nabwe balikuwuliriza